nedda nnoze okola bwakadaama banne eddanga yonna mbadde mu Uganda sivanga muko n'ekirozo ekivaamu nali nkifuna naye kati sikyakirina nakirowoozaamu kaawo naye kati abannaye sikyaswana kirowoozaako rediyo yange ngirekeraani era olinamala ngamba waliwo abadde baŋŋamba mbujangu eno kati Uganda abantu batandika okukunoonya dduka bannange ojja eno nze nja kukusiza mu ntebe ewange nja kukulabira ne mbagamba mukwano siva Uganda kati no ye business bana kukikwatako emitwalo 3 kirabye kwatako kubizinda kwatako tokibulankanya ki bwonyiga wano ng'otandika bannange ze Mukalakaasa ddala community radio yeyo yennyini bannange kino ekizindalo banna naye kati gwe bwe tunaakuwa omulimu gw'oluzungu onaagulanga gwe olwo niyabadde antwale oba kale omuzungu hey wait man in this apartment you're cheating on somebody's wife bannange abo sibakolera yannabaganye kuba kati banna nyinza n'okuswalirayo ate otya n'abagambye bannange abo ayagala mulangire mu luzungu alina okumpa ssente nampayo n'emyezi 6 mala ogenda okulutraininga takuwandiikira anja so kuwandikira ebigambo n'obisobya kifo ky'okusoma Christine ogamba Christine oba ebyoluzungu si byangu bannange ab'oluzungu saagala kubasuubiza nti nja kubakolera nga bwe mwakyagala toilet bathroom kitukira amaani olengamba omusajja yamusute kweba ate nga oli yamubbye bubbi ab'oluzungu bo nkyabaganya okubakolera kuba oluzungu lwange silukakasa lwewala nnyo bambi eri waffe tewali nnyo oluzungu lungi okufa obufi nagamba nekyokote tokimanyi abcd nanyongerawo n'akasente akalala kati nembeeraawo ngene okulaba ng'essimu gati nga baŋŋamba teekayo essimu yo okubbaya abantu bagenda kubitandika okukuwa ki emirimu nga nteekayo ennamba mana kajesayo nti bepa alo Mukalakaasa kakati nze gw'olaba ngeno kannungu nina omusajja atulooza atumazeeko emirembe kati nga simanyi nasente kati mugambe enkolera sente mmeka simanyi oli omukazi ziyampadde kati nga nesente z'okwogera okugamba omuntu beeyi gyenkolera omulimu nga sizimanyi nga simenya kyakwogera bizinensi mpya yakutandika erimu bisuubule nti nowasibudde weziti ekola etunda okufa obufi kona paka ewabagiddeyo omuzinda naye omuzinda alonze nguyina guguno nyinza n'okugwerabira wano bizinensi yonna kati wano maama taata jjajja senga bonna bali wano tobayala kukwatako naku muzindalo ng'oyinza okwerabira kino kikambwe kati omuntu bwajja n'amala okugamba sole batomala okufuna obusungu bwo n'onyiga n'ogenda n'olumba omusajja kati ng'omusajja gwe nakozeko saalo omwana kituufu yasooka nabba sente z'omusajja omusajja n'amugamba omwana wo omugamba akomyewo sente ziyabye si zange sente ziriko bannyinizo kati ezo omukyala mukumpa omulimu amenoka yaŋŋambye kimu nti omusajja aloga omwana wange yatusindikira ebintu bimutugumbulwa buli kiro biba bimutuga bigamba oli yatusindise ng'awaayira nga kiri akireseeyo emabega nti omwana yamala yasooka kubba erisi sente kati nze nga nange embuuka nabba gye batabba ate nga taŋŋambe nakuŋŋamba nti ojansindika musawo muganda nze ngamba omusajja aloga omwana wange kogwe ng'enva eno sebo yeffe basityaddenja tugguse ofaaki ne maama enoka omwana wo omutta omwana talikyalina bulamu omusajja okuvaayo ng'ali mu mbugo akutte emmindi afuwa natya mukono nange iso gye nakasoza okuba nange mpulira nga ntidde kati ng'omukyala nga ate nga teyazaala ate bawe n'amulekera abaana bamama babaana bali baafa baali ndowooza bafumbirwa baawala naye mama yali amwesiga okumulekera abaana nga n'okuzaala teyazaala kati kwekumuwaawo we yamuwaawo kati omukyalo ono akozesa olukujjukujju afumba bano abaana ng'egye baali baana bato abatunze ettaka ery'omukyalo mubazimbe wano obuzigo buli omu afuneko kati awo we nalabye kati oluvannyuma abeefuulira abagobawo nga teyamala batunze ettaka lyabwe eryewa kyebadde mutuufu awo we bamuwaawo n'ebiwandiika abirina kati ate lyebatunze ewaabwe nawo nabaga nti tumutunde wali eri tuzimbe wano emizigo gino ate n'abakubira mu tteeka nti wano wange kati abawala yabagobawo bali gye bali nabo embeera si nnungi babonaabona babazaddezaddemu abaana tebalina next ne bagamba owakitaffe omukazi we yatutunza tugenda atuwe share yaffe wali yatugoba bwe bajja nga abakwatira omukazi nga abakwatira amajambiya nga abakwatira nga abagobaganya okumugamba yeddeko teyazaala nga alina omusimu omulungi si kyangu
So bwekyo story yo mukazi bwe yajja abane stress buli budde ara ekimubira aza kyemura kuba saazaala okuba saazaala okusanga mama nga teyazaalanga mulungi eri abaana Katonda amwagala nnyo okitegeera naye kiri eri ekyobutazaala bambi kiba kimujjira buli budde nga kimusumbuwa era bw'osanga mama bw'ati aba alina eddiini nnyingi ono talina yadde ng'eddiini ye nnyingi tana alina omutima gwe mubi yali ayagala tukubirira mu kikomere kati bw'obeera ggwe akola abaana kye baagala lwaki aba bagobawo naye agenda kufunja tazadde mwana kuusa agenda kufunja byonna abireke kuba emyaka gyalimu gya reserve anaabirekerani era abaana bagambye kati nabagaya banoonye akasente akalala kuba kati nze tuddeyo mukadde nja mufulumya mu nnyumba kati timu nagigezeza twafunye n'abagenda okuba nga bakuba emiggo bw'owalira nga bakuba emiggo yefe tuba tuguse basitya danger basitya biduduma ba watch out lwayo tuli eno mitiyana etukoledde etusinzidde okubanga tuzze okwatulira kwe tuzze okukola ki bannange eti nga yazimba ntono obulala bannange tuvyefeyefe temwewuunya tibanye abazze ofe omulimu gwaffe omukulu bw'otumewo omuntu gwagala tugende twatulire etuba nga tukola ki naye tuzze kwatulira gwe mukadde Namboga nga batusindise be baana babbaawo abaana babbaawo be batusindise abaana b'omugenzi Haji batugambye nti tujje tukwatulire mukadde osusizza abaana abagoba awaka abaana babuzizzaako emirembe ebintu byonna wabyefuga otunze ettaka ery'omukyalo newane n'obagobawo mu maka ga kitaabwe mukadde gwe mweyita ki ate nga nolumba lwakatata abo abaana lwatabbaawo Haji bagamba olulinamu omukono mukadde kakkana fatira Mukalakaasa mulimu gwaffe omukulu ffe otumewo omuntu tugenda tukakutya etumwatulira mukadde Namboga ofaaki n'abaana babbaawo ofaaki nabo abaana bagambye bakkakkaneko bawummule wabatwalako buli kimu ekyagibadde kya kitaabwe obalonzi babuzizzaako emirembe afumbira gw'osiraanya ng'olwokuba makati wazaalamu be bakufuula omugumba osusse mukwano nedda kankubuuze ebintu byoyogera obimanyiko omutwe n'amagulu obimanyiko omutwe abaana be batutuma abaana be batugamba batutume ne batutegeeza bunnyo tukugambe nti kakkana baana kyabo abakutuma abatamanyi abo abaana bamanyi ABCD buli kimu lwaki wabagoba awaka abaana nabagoba awaka abaana baali batwandisa bano omukulu nga mune mu nyumba mwe yali azaalira okitegeera alina kubeera nga azaalira wano ku lujja wano wange tulira tume mukwano era n'endagaano njirina eyogera amannya gange okitegeera oyo mwana Fatuma n'oyo mwana Zahara n'oyo mwana Laila bakimanyi tewali takimanyi okitegeera wabisi waabwe wano wange era n'endagaano njirina n'omwami wange yaginkolera mu bulamu Mukalakaasa mulimu gwaffe omukulu gye batutuma gye tulaga ffe tukugambyeko tuzze kuwanyisaganya bigambo naawe batuli babaka nedda ye kambuuze ekibanja kiri bwe mbanga nakitunda ekyomukyalo nakitunda nakyo kyali kyange n'endagaano nzirina era nekitunda nzije mmalirize gino emizigo gino ngizimbe wano nfunengamu akasente naye kati nze olw'okuba saazala kwegamba bandabira ddala ng'omuntu atali mu magezi byebyo byaffe tuvuddeko awakaba ne tukulinako buzibu musobola okunvira ne mutambula ne mugenda musobola okunvira tabuddamu kundeetako wano lugezigezi saagala kuddamu kummanyiira mutegeera saagala kuddamu kummanyiira nze bajja nnyini bandeetako olugezigezi olw'ekisiru obaana mwe muli babbi nga mwogera abaana ababatumye be mugamba ababatumye wano tebamanyi olwaki tebajja bamanyi ekigenda mu maaso mukwate tomujjako bannange ye nga ndi ku musango mukwate tomujjako kamera mukwate kirabika bo be baagala okunzita mukwate tomujjako balowooza nze okukwata ssente era okugenda kutunda ettaka liri nzije nzimba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozo nako raleno ndine Mukalakaasa Mr. Ken. CEO Mukalakaasa Media. Inapeka.
Mukalakaasa media abantu bakubira nga banneebuuzaako bane kati tukoze tutya wano. Kati bafuuse yeebuuzibwa. Abantu bakubira kati omusajja yanzibidde ebintu kati nze mutandikiddewa kati bannange essimu zange kati waba naye Keni bino wabijjeewa. Kutatuula awo ne ntakula obwongo ne ngamba kati internet nzize naki. Kubanga tukoze challenge tuzinya amazina baganya okubiwulira twekyaze kyanje baganya okubiwulira tukoze obwongo dira simanyi ndiri mu mukwano nono byonna bali wakwata omwana n'omutwale wa 10 byonna mfumbiddwa babiganye bagamba paka n'ogamba otya ngamba naye nkoze ntya alota buloozi nalina ebyanninyaawo ne biŋŋamba kati okufuna ssente tegeddwa kukola bwoti ne bwoti gulo omuzindaalo weetaddemu ssente eno jaketi sebo ogikola sikyangu ssente empitirivu nnyo ezagenda wano kati abantu bankubira amasimu eno amasimu gavuga kuva mu Amerika amasimu gavuga okuva e Canada abaagala okumpasa abaagala okunfumbirwa baagala n'okukufumbira bona baagala okunfumbira bagamba ne Mukalakaasa Mukama nanyamba nefuna omusajja nga gwe mbeera mmaze abantu bagala jangu mu Amerika nkuwase n'abaagala okumpasa mu Amerika ale kwegamba soko obuze kubatulaba ombuze speed naye nga musemutano basebo ne banyabo abali ku HK Media bwe bali bannange kubanga mufollowinga Adija Kigozi abaana bakoze content ku TikTok okwo naye baba ino community radio empangudde by the way you can start like that nokoera ddala radio era wali abaredde abatandise okunkubira baga kati ozze kutujjawo bambi ozze kutumenyawo tetukyalina mirimu mukama ffe batulaga video bayitirivu nnyo kugambye bonna bankubira amasimu bamaledi bakuba abama TV bankubira nene nga ate mutya baga ogenda bajjawo mugenda bakati mukama ffe netulaga walaba omwana wuno ali ku ground mu muliro mu studio mutudde butuzi zigenda kubagoba bagenda balitse okwetaaga balanyi radio Ken amanya gamatuufu gwani amanya gange bampita Nyanzi Kenneth Lucyamuzi oli mutabani wa Lucyamuko nedda nno munnange era n'abantu basinga banjogera nti nze Ken Lucyamuzi bagamba oli mutabani wa Lucyamuzi it was just a coincidence ebiseera byabeerera nnyo wamaanyi mu byobufuzi bwe biseera bimu mamange we yanzaaliramu so nampa erinnya lya Ken so wampa erinnya lya Ken ate ngera ffe era ffe tweddira nti so kyabangwira nnyo okugatako jjajjange okugatako erya Lucyamuzi munaffe ali ku kamera naye Lucyamuzi era bambi namulabye edda bambi nga Lucyamukoe ng'akyamuka bambi era Lucyamuzi mukyamuka nnyo ng'akyamuse mukyamuka nnyo ba Lucyamuzi okay so kati twakulaba bulabi ng'ovudde eri ne weekubawo ku internet web wavaawo kibwatukira nedda nno nze bali okola bwakadaama banna eddanga lyonna mbadde mu Uganda sivanga muko n'ekirozo ekivaamu nali nkifuna naye kati sikyakirina nakirowoozaamu kaawo naye kati banna esisaswa nakirowoozaako rediyo yange njerekeraani era olinamala ngamba waliwo abadde baŋŋamba mbujangu eno kati Uganda abantu batandika okukunoonya dduka bannange ojja eno nze nja kukusiza mu ntebe ewange nja kukulabya ne mbagamba mukwano siva Uganda kati kati osimbye amakanda kati nsimbye amakanda kati oba eno idea y'okukola community radio gundi overall wagijjawa by the way no yali mboozi muno mutunoonyeza content ng'omuntu banaga nti oyo Ken ayogera nnyo ekyasobola okukikola yali omukyala waliwo omukyala mukwano gwange bamuyita Jazil's Beauty Glow akolera ku Pioneer Mall so yalina client we yamugulangako ebizigo edda kati n'amugulako nga takyamulaba weddamu okumulaba olwo nga ampise tubeere nga tukolayo content awo okuboosting account ye ebeere ng'ekula awo biki nagajjamu tuyengayo omuntu account yange etambule so tuba tuli awo omukyala nga ajja customer nga mugamba nekyo kyakutuukako nga wambulako wala mugamba munange nafuna ebizibu omuwala mukwano gwange yanzibako omusajja n'amutwala kati mbadde mu stress nga ndi depressed naye mbadde awo ne ngamba bane okulabika wadde omusajja gyagenda nina okusigala nga ndabika buki bulungi naye bannange singa nfuna omuntu asobola okunumira omuwala kubanga nze sisobola kuyomba sina na bigambo omuwala nkubira amasimu n'anvuma n'annyombesa naye singa nfuna omuntu asobola okumunvumira oli okumugamba nti Ken yasamanya asobola okukola ki ogenda n'amukugambira omukazi nga bannange oyinza kunsaba sseme kono njagala emitwalo 50 awo wenyine omukazi nga ngamba some enamba yo ng'ogisoma nga nsomera omukazi namba kabasa gitu nga ngamba bannange akolera ne bwati kassa enamba ngifunye nze nja kulagira bwakolera kati nga ngamba kati ngenda kumutandika ntya ngendeyo omugambe muweereze message kumuvuma kati agamba oyo asobola okwogera buli ekiba kimujjidde asobola omugambe byagala kukola ki
omugamba gezirunga ngamba gule kizindaalo kya Mukalakaasa kiri waze nakyo njagala kiraba omwana tokibulankanya nawe manyi oyagala kubba ebintu byange gwe muvubuka mpeena ekizindaalo kyange nawe asimba amanyi kiringa ekiki mufaanagana Namiro Tumi Igwe Shalomu mwenna mwogera kyekimu bannange leeta eno kati bannange mukwano ne bumala bufa ojja kutya ogwo bannange eno ye business kino ekisi bana kukikwatako emitwalo 3 kirabye kwatako ku bizinda bannange kwatako tokibulankanya ki bwonyiga wano ng'otandi bannange ze Mukalakaasa ddala community radio yeyo yennyini bannange kino ekizindalo bannako nasemba ddyo kiraba abantu waliwo n'abankubira essimu abantu abasinga abankubira essimu bano busanja tugenda tusonde ssente omwana wange simanyi alina ekizimba mu bulago bannange nyola kubajukiriza ebyo sibikola temunkubira ssimu nga mugansanja tugenda tutambule mu kibuga musibe nga tambula mu kibuga tusonde ssente z'omwana ate oyinza okusonda obusatu n'ojjako ez'amafuta kamu yo business tokimanyi mbadde mbagobanga ate ogoba baaki oba oyambye n'eddiini ekkiriza okusondera abantu n'ojjako ezizo bane kannama abalanga abaana ate kati akabokisi k'omuzikiti bw'omusolooza ate abalongoosa omuzikiti babasasulwa ku ezo abalabirira omuzikiti abagoba kuba nange bwe mbadde nga mbasanga mu kibuga omwo nga ogenda n'osondera abantu ssente kati gwe ez'okuleekaana charging system ey'omuzindaalo saavisi emmere anti kati awo we mubeera nga mugize musonze ng'obukadde 4 ojjako nga kamu kitundu n'obawaako obubiri ekito bane kati namwe mutandike okujja abalina bambi endwadde abagala okutambule mu kibuga eyo business togigoba mu ngamba goba nti ngatanga kubana nange mati mbadde nga mbasanga mu kibuga nga bansaba nga sibawa abo bwe batyo bananga ono ava mulago simanye ebirogondi nga bagaba ne mugende sinnakola obasonderera egibera emitwalo 5 ojjako 2 n'obasimbula 3 ate kati ate ompadde business endala nayo nayo kati bubi oba oyambye omuntu kuba naga 3 baba badde tebagayina njigasseko kati nayo badde nga lulimba gobanga mbakyesinga bantu era nkulabye ngobagoba ninga akalera bono naye kati gwe bwe tunakuwa omulimu gw'oluzungu onaagulanga gwe olwo yabadde antwale oba kale omuzungu hey wait man in this apartment you're cheating on somebody's wife bannanga abo sibakolera nabaganye kuba kati banna nyinza n'okuswalirayo ate otya n'abagambye bannanga abo ayagala mulangire mu luzungu alina okumpa ssente nampa n'emyezi 6 mala olugendo okulutraininga takuwandiikira anja so kuwandika ebigambo n'obisobya kifo ky'okusoma Christine ogamba Christine oba ebyoluzungu si byangu bannanga ab'oluzungu sagala kubasuubiza nti nja kubakolera nga bwe mwekyagala toilet bathroom tutukira amaani olengaba omusajja yamututekweba ate nga oli yamubbye bubbi ab'oluzungu bo nkyabaganya okubakolera kuba oluzungu lwange sirukakasa lwewala nnyo bambi eri waffe tewali nnyo oluzungu lungi erugazi olugazi awowoka twabanga mu bikajjo okulya ebikajjo bya metta kati nga obudde bw'okusoma butono bange mwazanyiranga mu bikajjo mama ne taata tokotoko naye kati bonna bane benasoma nabo bankubira amasimu bangamba bane oh my god tukulaba eno ku mutimbagano bampereza bu video bwabwe bannange benasoma nabo community ready ajja kutya bandaba si yonna nze ogambye bannange babadde nabo nabankubidde eno essimu group bekunganyiza mu ssente abavubuka nakuba ssente zinabakuwera nze bagambe sinawe sigenda sinawe sasobola kuntuma abula ebifo biri bisatu byesigenda mwera byo bane nebo mpadde sente meka sigenda sigenda mengo tontuma mengo mu parliament parliament ngenda neno mbaka gwengenda okunyumiza constituency ya kunganyiza sente ne bazimpa bangende mugambe tetadda bamukoyesa na kyabakoledde parliament ngenda kuba parliament nange nzikirizibwa okugenda nenyingira state house je sigenda tontuma magere tontuma mengo nawa sigadde wendi magere mengo ne state house no zili bbiri yonna kaseera nga state house togenda sigendayo n'ebifo ebisigadde byonna ngenda mu parliament naye nze ke nakuwulira ku geti ewaffe nja kuteera embwa layira walayi woteera embwa nga nninya waggulu ku motoka kwenzijidde ate mbwe nerinnya waggulu ku motoka kwenzijidde nga nkulangiririra awo zirijja man shepherd mukwano zibuuka ejja kukubuukira naye nagenda omukazi nagamba nkuwadde dakika 2 nga sinatanjuki
ngaine yangamba ngenda kuteera omuzinga gy'enjuki nkwadda kikezi bawano naye kati eze enjuki bwe zijja ne zikugoba zikomawo banange nakiro oba we zibuuka ziba zigenze olwo abaana yaziwaddeyo okimanyi nti ate bizinesi oba ogiye ey'omubisi yali yewaddeyo omukazi waali mufiirizza enjuki bwe zigenda amate zisobola kukomawo ayinza okuba zikomaninga osobola zikomaninga baba n'obudagala obuzikomyawo n'ogamba otya ani genda omulumodde ayagala kuteera enjuki zikulume zidde bannange genda omulumodde zizigana ne zidda okay bwati omunayi ng'otiiwamu ensasagge ku mutimbagano nalabye abantu bakutwala sipiidi omunayi uganda anaye tayagala kintu kipya bwentyo munnange nga nkola vidiyo nga ngula kizindaalo nga nkola vidiyo ya mukazi kati vidiyo y'omukazi njikola naye n'akawunti yange enkadde naye nga yali yafuna bambi infection tekyatambula yazibikira abantu tebakyagiraba ng'eri awo kati mukola wange bamukyashakulu nga ngamba manyi kyoba okola Kenny eno gundi content ono mugulira akawunti nga mpya ng'abantu tebagimanyi eri nali napostingako abantu abamu abasigaana abadibadi babakola batya nangambye nebeere nga mpya nga teriko n'agiroga nga njigula omanyi bakabati baloga akawunti z'abannaabwe nekona nga nzigulamu akawunti nga nteekayo video twagipostinga I remember it was a Friday nga ndina ku wifi w'omugagga wange Jazels nga nteekayo video nga ngipostinga nga ngenda kati nga ne data siina nakona data Friday Saturday saagirabako kati ku Sunday ku makya mba nkyebase ng'omugagga nanga wawaye Kenny walabe ku video gye wakoze nti adede bananga video eri kudduka supidi nga mugamba olimba nga ngamba gwe nno ddaawo abayimbi bali mu kukomentinga abayiri ntale ba Mary Bata bonna bagaba naye wavuddewa nga mugamba layira walanya ngamba genda naye mugamba sinaako na data nga nteerako omutwalo okutuuka ku video ng'eri mu views emitwalo ago mu nnaku ezi ngenda bayikisa emitwalo 8 kati nze mba nebasawa ka brother nga nkubira akola ku energy nga ngamba genda ononyeko gayi bamuyita Mr. Ken atambula n'ekizindaalo yaliko kati nga nebuuza ani oyo olekabera bankubira ku makya akola program ya ku makya bankubira ku makya aseebase siripinze nango muvubuka gwe yankubira essimu ku makya saawa emu yennyini gyengamba byali yangamba bannange Mukalakaasa nina obuzibu waliwo omusajja ow'amagye yanzibidde omukazi kati si oyo niyangamba akola kweyo radio naye ngampa mulimu kakumi bali banjira bantadde mu programu yaabwe munnange kati nga nze nziri okukebera nga balaba nno kakeni kati nsedde okukola bino ebintu bannange nga nasimbudde era abantu abasinga kati webakubira ku energy ne bagamba ebyo bintu wakola otya nga musajja nga ngamba nze sente zo nga mugamba njagala kakadde kuba musajja gontwala okulumba bw'amagye wammundu nga ngamba tewali buzibu nze ngenda kukuwa kakadde era njagala okubisa n'ebipande omutimbe nga tukola business nga n'otwali tukyanuma nga nzuka nga n'okutula ku buliri manyi miliyoni eyingiddewo bwamala nga gamba banne Mukalakaasa zukuka bannange oyambe eggwanga ffe tuli kuguli kuki benajja rediyo nimbagamba mulinga agala jasi nembajjako kumbe byo muganda banne nkunoonya muvubuka gwe wabanga yakubira ku energy oyo kituufu nange yankubira naŋŋamba ningaye Kenny yatandise ddi okukwatayo so video ng'etambula video like namala ndenawuze ennaku nga nnya nga sinaba kasimanyi kikyenzezaako nga buli otunuulira mu nnaku nnya yali emaze okukola following wa mitwalo 3 just 4 days leero lwakumeka Sunday eno account yagenda okuweza weeks 3 yena eri mitwalo 12 kati kati awo nga ngamba nzizizaako ki kati nga olusema kati simanyi omukazi gwe nakoledde yasanyuse okufa obufi nagamba nekyobakoledde tokimanyi ABCD nanyongerawo n'akasente akalala kati nembeera awo ngenda okulaba nga essimu gati nga baŋŋamba teekayo essimu yo okubbaya abantu bagenda kubirandika okukuwa ki emirimu nga nteekayo ennamba banakajesayo bwe nti bepa alo Mukalakaasa kakati nze golaba ngeno kanungu nina omusajja atuloza atumazeeko emirembe kati nga simanyi nasente kati mugambe enkolera sente meka simanyi oli omukazi ziyampadde kati nga nesente z'okwogera okugamba omuntu beeji enkolera omulimu nga sizimanyi
gasimena cha kuogera business mpya ya kutandika eri mu bisubule nti no wasibude weziti kole tundo okuforu fi ko nafuna ne message no kwaso okulaba inbox yange freeze nze message mpuliriza ko Mukalakaasa mpuliriza nange mpuliriza bana ne baboneza olega kwaza message ngama 13 audio banko kuulize mu kwa muzoya na manda kungabidi nga sebaka ningamba katomanyi kantule wansi netula wansi no mchala mukano gwangu era bane mchala nyambye nyanga manyi chobokola mulimu guno simu ngamba twasabe sente ngazitegerekeka toka wansi wa mitwala 5 okolera omuntu konze nanga halo mitwala 5 ngoyo tadda dala gena ne batne batingo tadda okulaba nga bali serious batanika kati nkola anti asalirako ana to onkolera konza ana kugenda wano kasanga ti kale gusindika nda part story yo ngabwe ngokulaba nga ugokoledda kuomala pala ngone ugokoledda kulanga inbox business ngefuka dale nsonga kati nina manager ninako nina babawunsa babiri balamba nina abakukamera motoka tujire sedi gundi mchibuga nga jama mungi ningi tujira ku boda nga nisinde kati olone abapadde motoka kati tukozese okutambula n'abalaba abampita jangu kati naffe obereke ne waffe kuba kati twagala ojje ne waffe nayo tukolere olina branch embalala odono so kujembale gega masimu kati agankubirwa nenga cyari kirowozo cyange nti nakiriko nnyo abulo omukyala yakimpeeraawo ngero omanyi omuntu obongo nga bujagujagu n'empiiking era sagala newane nnyo nti gaali magezi ganga sagala nkulimbe bwekityo bwe kyali so idea nenjiweyo kaminga bulungi nnyo nentandika okuba nga nkola ekintu ekyo nekyo oba omanya abantu balina ebizibu abakyala bali mu inbox kyala bakuweereza message n'obulyanga nawe kenyini okulukuta amaziga ku mutima nga bagamba mbukimbwa abasajja babako ono waliwo eyangambye mujjawe yamuleeta ekivundu eno ekivundu ate nga akiwulira ye nabba bokka babiri be bakiwulira ne babeera tosobola kimuwulira wadde omusajja lukuda managu nasonyiwa oseka naawe nomuteeke muyekanga ayogera ebintu ge ng'ekivundu omukazi yange kati banne tosobola kukimanya naye mujja n'okwewaana yeewaana yamugamba ajja kumuwunyisanga engege paka bwalifa bwatesonyiwa omusajja ate nga yayikiriza munne mukyalamu oli ye mukyala mukulu gwe bawunyisa ekivundu ye muto lwaki omusajja amugamba nti leero ŋŋenda eri kweti kakuwunyira engengege ndabe boddayo naye kati simanyi ati omusajja bwagamba ng'akola ati ng'agenda talina gabeera mu kyali kati gwosobola waliwo abaguma ne balya obwennyanja ng'avuga ng'agenda eri bw'atyo buli lwajja bw'atuukayo eri teyeebuuza nti kyekinzizidde neddayo kati omukazi naye kyayagala yagamba njagala kati mubaze bulungi nnyo ng'ali eri ogende omwatulire bulungi nnyo n'omusajja akitegeere abakyala balimu inbox balina ebizibu abantu balina ebizibu kati waliwo omuwala gwendi mu kunoonya community radio ng'eri serious nnyo era banayingiza ba gavumenti balina kumpa ministry namba kuba ndi mu kuyamba mirimu gyenkola gy'abano baminisita kati be balonda mirimu gyenkola gy'aba minisita kati ngwana obukumi bane okuva mu gavumenti ngwana kati okubanga nina office ku parliament okwo kugamba nga abantu bane be batuukira ne bambulira ensonga zaabwe wakati ku MP w'abavubuka gyali yaliwo oyo olina kubeera awali balamu olina kubeera awali balamu ekiddala kituufu kubanga ebintu byenkola abantu balina ebizibu ku ground adijja omukazi akuweza odi 30 nga buli omu olina gy'owuliriza awo wenyewe olina okubeera era kati bannange simanyi balina kulonda abantu nga n'abakyala mbwera ninatulaawo nebbala abali mu office nga tebalina kye bakolamu kati kajja abantu nedde osobola okugenda n'oyambako bbalamu atakkiriza kuba bannange abaala bagazza okumulwanyisa abantu si baavu ebitabo omusajja byalina ongambye gwe tomanyi yadde ng'omulwanyisa ku ki naye ate kati ye engeri gyali gundi munyankole oyinza okumuyamba n'omuvunulira oluganda oluki kati yasobola okubeera ng'ali mu office ataputa ebyagunde nga nze ku ground bwe tweta research z'abantu oba oze muyambako oba oze mulwanyisa era kati gubeera kati tuba tunagabanira mu kiwato kuba kati nze ndi ku bantu eno wansi ku ground yali wali mu katebe yeewuba bwewuba yakitegeera kati gwe oli mu field nze ni Adija omukazi akuweereza message n'ogamba Mukama Katonda wange singa mbadde singa sikutya olonange lumu bwentya nengamba uno gwe wadde maama ng'oli bubi sijja kusobola nga eriwa ng'omuwala yantuma
bamubako omwana mu ddwaliro ekkulu erimu gyesigenda kwogera wano nga lya gavumenti bamubako omwana we bulijjo tuwulira kesi z'okubba abaana nga ziri common naye nga bakubbako omwana omulamu ne bakuwa omufu naye ono n'omufu nga taliiwo eyo gye twagenda eggayaza okukola nali naawe okukola story y'omuwala nali naawe yaasi gye twagenda okukola story y'omuwala gwe babbako omwana ono bamubbako omwana kyokka ng'omuwala baamusaze na busazi ono yazaala bulungi nnyo omwana bw'amala okuzaala omwana no bw'atuuka ku ddwaliro omusawo n'amugamba ayagala emitwalo 10 okumuzaalisa lero lya gavumenti eri wano mu Kampala n'agamba nti siina ssente namugamba talina ssente edda wali bwe yadda wali omukyalo omulala ng'ajja ng'amugamba obadde mu lutunga yamufaako ng'omusawo omulala ng'amufaako ng'amuwembejja ng'amugamba kati olinamu kasente awo ogula ebyetaagisa gloves biki bukutiya babalako mugamba byamumalako emitwalo ng'eno okubigula ebyo yalinako emitwalo 10 ku ssimu ye ng'abigula ng'omusawo amuyingiza gye bazaalira ng'amugamba ojja kupayo emitwalo emeka 5 ono omulala amukutte obulungi ng'omuwala agamba ye ono ate anfudde nga bakisizimuwa ng'amala osindika omwana we bulungi nnyo ng'amala omugamba amalala agasinga tebalina na keya kati ng'amugamba genda gwe amaze okuzaala ononye akatanda ononye akafaliso actually wooteeka omutwe tukwasa omwana wo omuwala ng'agenda okunoonya wagenda okuteeka omu kuba ddwaliro ddene kati ng'okunoonya wokawuka woyinza okwenyiga n'omwana wo nga lutalo yamala essaawa nga nnamba ng'anoonyawo agenda okudda ng'omusawo tamulaba onoonya omwana nga n'omwana tamulaba nga bamubuuza nnyo akuzaalisiza ng'amunyiga nti omusawo omuwanvu omuddugavu bw'ati ne bw'ati tebalina ttaaga amukebera ng'amulaba kati nga bagamba omuwala abazadde bonna babeera mu kitabo kati tulabe baba bakuwandiise mu kitabo gwani nti omukazi teyampandiise mu kitabo ng'egye nabadde maze okuyiika amazzi nga nkwata nasitukaze kenyine ngenda research ku kyalo nenkakasa kituufu abakyalo bangamba omuwala kuba nalowooza omuwala mufere yavudde kuno nga tali lubuto ogenda ku kyalo nekiryamaani w'ekyalo ng'agamba omuwala abadde lubuto nga tumumanyi ng'omwana we yabulidde mu ddwaliro awo n'alopa ku poliisi eriraanyawo okumpi nga tebamuyamba najja ku Mukalakaasa ayagala mwana we bamusala atonnya amabeere atonnya ng'omukyala talina mwana kasajja akamwekyangidde kwagamba mbu muli bafere ariko omwana amutundidde mu ddwaliro ne bakuwamu ssente ng'omuwala ayagala kuwetuga n'aleeta story nennema okukola ogamba tebampisaamu kuba nagenda okulya olaba poliisi kennyini yakugamba nti tukyanoonyereza tujja kulaba ogenda okulaba kuba nagamba bagenda okukebera footage za kamera nga zaafa emyaka 3 emabega kamera ezo eziri ku ddwaliro ziraga kati ngeeyo nti eraba nga zaafa emyaka 3 emabega enfuufu omuwala ng'aviiramu waliwo stories nange ezinnemye okukola ate yemu entono ku zo ezinnemye okukola nemugamba maama ekyo kyo mu butuufu labika sijja sobola gissa ku Mukalakaasa so kyekyo kigamba nti like banaye gavumenti bagenda kutusiima kuba kati omukyala ng'oyo embeera gye yayitamu omwana ey'olusolo olusoose sina munauganda wabula mukyoli yalina mukyoli nga yogana luzungu yitirivu kati gwe wabitegeera nalina omukundi mutaani wange nga nnyonnyola kyagamba nemuga kati awo agambye ekintu agambye ayiika atonnyeeno yenna banaye tulina community radio Mukalakaasa Mr. Ken City ya Danger bampita City ya Danger Watchild nsuubula entalo ng'obwena otolo olwakulemerera actually bane sina lutalo okimanyi nti Adija omuntu asobola kubanga waliwo omuntu yakuyisa mu mbeera enzibu atasobola kwogera naye nga ne bw'omulaba bulabi bwoti kituyiseeko emyaka nge naye nga ne bw'omulaba bulabi bwoti obusungu bubanga obwabadde wejjo zoba omukyala eyampa omulimu aliyo Canada bamuyita Irene eyantuma ewa nazaala we eyamuttiranga abaana nazaala we yali tayagala muwala yafumbirwe mutabani we ng'eminomanyi by'omukyalo obeera banyazaalawo mu Kalikonda awo taniwo we yazimba akayumba naye nga tiyali tesiima family eno omuwala gyava nga tiyajagala kati omuwala nafunanga lubuto lwafuna omwana lubaweza emyezi 8 nga luvaamu omwana abaweza omwaka ng'afa ne banoonya olumba olutta omwana ne lubula naye nga abaana bafanga abaana aba basatu balamba nga bonna bafa omuwala luvannyuma endowooza ne yeezuula ne yeenoonya n'aviira akasajja n'agenda n'atambula n'agoba empapula ze mpolampola obulamu ne buteera n'agenda mu America eyo n'afumbira omusajja nga muzungu kati nga bulijjo ebbanga lonna kimuli ku mutima nga ayagala yatulire nazaala wuuno
kimuve kwagamba sente mpulira nzikoze sena kyemutaze nempulira ng'ekintu kino ku mutima kinemesa n'okulya emmere nenzika mu lubuto ng'awulira kimuyuzza era gwe mulimu gwe nasooka okukola ogwansasula sente nnyingi ng'omukazi yampeera mu $1 yaŋŋamba gwe ŋŋamba sente z'oyagala yaŋŋamba how much do you want n'ogendayo omukyalo neŋŋenda omukyalo yalinaawo obuddo si wala nnyawo kumpi namukadde bena so eno yatambula nnyo batabani bano bankubira amasimu actually yebasobola n'okwetera ye video yange eri ey'okusatu nereeta ne warning ku account yange bankubira awo video gyokoze gijjeyo abaana be tujja kunoonya tujja kusiba tujja kukola bitya ne bagamba omukazi yampadde million 2 mumpe 6 video ngijjeyo akuwa ate nga baziina nenkubira omugaga ne mugamba bangambi bampa muganda bakuwa 6 nze nja kuwa 10 wali mu ssente wakati anko siga wazikuwa neŋŋamba bannange nange ababula kati ate kati damoosomene ennamba kwekyo damoosomene ennamba yo neŋŋamba wangi eri 0759 mandi awo tyu era kati twafuuka bamukwano gali Mukalakaasa era bwe mbulu ez'amafuta mugawo wange tukoze tutiyanga ateekako kati nze tunakyo ngala ku Mukalakaasa keni ogenda tugaggawalako bannange kyobola abantu balabanga gwe otasaanidde kubeera mu position gy'olimu kuba bo batulyanye ne content era nga nawe watobangedda nabo batobe kati balaba osanze biwedde mukwano nze maze kukundi okwo nemyaka bagiri tutikitoko bukyangejja mbaddeko okwo nga tukozekoze byabungodiragodira byonna ne bigaana byekozekoze byonna tweyogeddeko bino twevumye mu vidiyo tukoze tutya tweyambudde nekoze obusoosolo ku app okwo naye nga tebabiwulira paka ewabagiddeyo omuzinda naye omuzinda alonze nguyina gugunoyinza nokugwerabira wano bizinesi yonna kati wano maama taata jjajja senga bonna bali wano tobayala kukwatako naku muzindalo ng'oyinza okwerabira kino kikambwe ngoze n'amagye agakuuma we n'otambula abantu batandise okukubira amasimu okuntisa gwe tujja kusanga wano lwe tujja kukola tukati nalifa byombi sikyagendamu maama omulimu ng'ate gutandise okumalako eddembe bwe bange abantu bakubira essimu bannange njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo saagala kuddamu kufuna simu yonna enkubirwa ng'embubulirira mwana gwe oli mwana muto nnyo byengidde muto bitegeera okyali muto olinayo ku baana saagala kuddamu omuntu akubira simu nga mbuulira kuba simu mwampa amagezi agakola kyenkola gwe tonnumirwa siri mwana wa nnyoko siri mwana wa kitaawo okiwulira abantu bakusobera bana Uganda ng'oli mukambwe nakuba essimu alo gyebaleko mutabani kale munange ndaba oli mu myaka gya mutabani wange ddala asembayo mwanange weesiga ki oli mwana muto nnyo byokola tebikusaana ojja kufiira bwerere mukwano natula wansi nembala kino ekintu nagenda kikola nga maze kirowoozaako wava mukyalo tokyaddayo abantu bakusobera kati sebo olisawo abantu TV zinkubira zinneebuuzaako radio ziri mu kutya bagamba ngenda kubajjawo ngamba musimanyi mbiveeko omuntu adaba okukubira essimu nga mbuulirira siri wa famire yo ogenda mutta nja kuba omuntu oli ku ssimu naye nga nkubidde essimu okumbuulirira saagala kummanyiira bananga abantu bakusobera keni ng'oli mukambwe bisi busungu oli kati nakubira ddi essaawa eno bakwagala bakufaako temufaako munene lwebanakyaka kumakyanga babagamba nti Kenya afudde yakoze Mukalakaasa amusse munsaasire muwandike rest in peace naye kati essaawa eno nga nkyali mulamu mundeke nshayininge bannange saagala kummanyiira abakazi abakulbalangiremukko ku kizinda era omuntu adaba okukula essimu ngenda murikodinga mulangire oba okubya essimu lowooza ya bizinesi mbwalo bannange nkwagala nyenyenye ebyokola naye kati ne video gye wakoze yantyemudde omutima bannange nze mpulya seetegeera nafunye ne infection mu byenda gwomanyi si gonzaala nange obusungu bungi Keni abakyala bakubira essimu ali eyo yakonaakona yeerusa n'ateeruka bulungi nnyo ebizigo ne bimukonya yayengera ntakwatagana naye akubira essimu mbwakubuulirira akuadvisinga lwaki tebuuliranga tunabakyusa kalayo bannange kankulabe ndaba mu video call ni mukazi mukulu ddala oba yali ankwana bukwanyi kirabika yali akwegomba abakyala ndooza baagala just kwogerako naawe lwakubanga tebamanyi ngeri yakireeta omuntu yenna ajja okumbuulirira oba onyiiza maama tebakugambeeko tebaŋŋambako buli bizinesi mwetagamu okuwaabwa eno bizinesi namala tulwansi nenjirowoozaako nentandika okugikola kati seetaga baadivaiza bwe nanjagala baadivaiza maaso eyo ng'ekuze nja kubawandiika
mubeerewo nga president balina ababe. Bannange kino kitokota. Eno ye community radio ate nga eriko obusungu buyitirivu nnyo. Batita basiti ya danger, basiti ya biduduma. Awatokota we tuyingira. Awatokota? Sina we sijja kutuuka. Twagala batokota awo wali omulamwa. Tofa nakyo omulamwa gafa kugamba tofa nakyo, don't die with it. Don't die with it. Tofa nakyo nga kikuzimbiza omumiro kyogere. Naye munaye obeera smart we n'oli mu kasaati keeru. Bana kati n'omukazi yali yagenda yakomawo kati bambi yalikuba yali yanoba oli. Alaba kati oli seree. N'abadde ndi awo nga akutte ebibye ng'akomyewo. Ate omwana wammwe Joy. Bana Joy ali eyo mu kyalo bambi. Wamuzaayo. Yaddayo bambi. Wamugyayo wa 10. Bannange naawe oleesa ate ebyeyo bannange. Baali bamukuba. Bannange bamulyako emmere. Omwana baali anko 10 yali amukuba. Bannange amulyako emmere oluusi nenga wayo omwana wange kaddeyo wa maama ne muzaayo. Kati ate baatugamba mbu wagenda kufumbirwe wa anko 10 wamala n'ovaayo. Mbw ate n'ojja n'omwana ate omwana n'abamalako emirembe. Obufumbo nabo banne saagaana kubwogerako kuba kati bannange oli muyimbi wa ggwanga w'amaanyi. Teyagala kumukolako mawulire ga bwewussa. Saala bantu kumu naye bannange navaayo. Ate n'ovaayo ate n'olekayo omwana wammwe ate omwana wammwe ku mutimbagano n'afuuka omwana. Ate gwe oyajja ofumba n'agoba n'alemera omwana. Naye bambi twamala ntuvaayo era poliisi yanyambako awo ne mugjayo omwana wange. Kati tumulina. Poliisi yakuyambako. Kuba tebyali byangu. Saagaana kubyogerako bannange ebyo ebintu. Omuyimbi w'eggwanga atakusiba. Oh my God. Kati buzibu ki bw'osinkanye mulimu guno ogwa Mukalakaasa Kenya? Obuzibu obusinga obubadde kubeerera obukulu be baklansi baffe baneeno. Era ntwala okulabula okusooka ate era okusembayo. Tojja mu inbox yange kumpa mulimu ng'olina bujja ku muntu. Nga si bituufu. Toyina story ntuufu nabasuubizza. Bwe tinaazuuka nti story gy'ompadde nkyamu ngenda kukyusa olutambi nduzze ku ggwe ojja kukiwulira. Oli ajja Adija amuwala nabuwalanyi nakugamba nti Adija yanzibira omusajja yankola kino nze omuntu kandi bampulira story nze mufunirako obusungu nyigirawo. Automatically onyigirawo omulimu gw'Uganda ge mateeka g'omulimu. Nsooka n'ennyambala ekifaananyi kya kati nze mbeera oli kuba naamwatulira nze mbeera oli. Kyatasobola kukola nze nkimukolera. Gw'okola. Kati omuntu bw'ajja n'amala okugamba story batomala okufuna obusungu bwo n'onyiga n'ogenda n'olumba omusajja. Kati ng'omusajja gwe nakozeko story Saalongo. Omwana kituufu yasooka n'abba ssente z'omusajja. Omusajja n'amugamba omwana wo omugamba akomyewo ssente yabye si zange. Ssente ziriko bannyinizo. Kati omukyala mukumpa omulimu amenoka yaŋŋambye kimu nti omusajja aloga omwana wange yatusindikira ebintu bimutugumbula buli kiro biba bimutuga bigamba oli yatusindise. Ng'awaayira. Kiri akiresseeyo emabega nti omwana yamala yasooka kubba erisi ssente. Kati nze nga nange embuuka. Nabba gye batabba. Ate nga taŋŋambe nakuŋŋamba nti ojjansindika musawo Muganda. Nze ngamba omusajja aloga omwana wange. Koggwe. Ng'enva eno sebo yeffe basitya denja tuguse ofa kinema amenoka omwana wo omutta omwana talina bulamu. Omusajja okuvaayo ngali mu mbugo akutte emmindi afuwa nati amukono nange so gina kasozo kwa nange mpulira nga ntidde nga mugamba bye mugamba omusajja kukungamba bajjajja musabo bajja kukungamba dayo omukyala akutumya akubulire ekituufu ky'ebigambo information nga bweri namugamba n'okumugamba erina ekinawonya omwana we akimanyi. Okuddeyo omukazi bwanti bwenangeze nali sirowooza obudde obwo nga nawe omwana nga agenda kufa ate nga bwenakugamba nti oli musawo oyinza okutya okugendayo. Okitegeera kugamba clients ogenda kuba information enkyamu naye ojja kukiwulira. Bwe buzibu naye maama oli mukambwe bulala abantu bajja batya mu inbox yo. Bajja nno bayitirivu nakati simu. Olaba nange ntudde wano naye njugumiro nga nze. Era bannaye nze kati wakana nabagamba bwe nkomawo lwe mubala bwe mbasizze mwebaza nti ayizulu ayi kayitidde eyo.
sawa yo noloza jaitira ndikuba kati abantu batandise okubanga kati ntandise okukola abalabe batandise okumpedala abalabe olirabira nti guno nange ndi ku mulimu kugamba omulimu gw'abalabe nnyo kyekisinga okunnuma bannange omulimu gwo gwa risiki oba tokimanyi oba onaakomawo bato mulimu gulinga gwabajasi bana nabo balekanya bannange ebintu tobalangira ffe twabalumbye waabwe balekanye biwulikika ayinza balangira ku kizindaalo so naye nga buso bwekityo kati emirimu gitambula ng'ogyeko ekyo ekizibu ky'aba clients kizibu kye kyakyo sinkana bannamukadde ba intaneti abantu abakulidde mu myaka abaludde ku intaneti abalemererwa batana kye beekoledde banda banzize banda bangaza agenda okumenyayo emirimu gye bannanga abantu intaneti ngazi fenna etumala osigera abantu kyabalemu okuteeka mu bwongo mulina kuwaniriza kintu kipya kizze nolaba bukyala ebwo branding nga kyobadde okola n'abantu bali ku intaneti nga bakikwata kikwate akikoledde emyaka 3 bukyanga ajja akola ekyo abantu bakikoowa kati bamushalingira vidiyo nga yange ng'anyiiga ngadda ku intaneti atandika kwogerera mafuukule kulaga side mbi eri mu kyokola kyokka bantu muyiga okusiimako you people what are you byokoledde eggwanga abantu tebabiraba bananga abantu mulina kubanga munsiima na busiimi kuba bana ngenda kukakkanya obwenzi mu ggwanga olina omusajja ataliwo ngenda kubasanga mbalabisi oba kube mutoki kiza nti oli wabanga alina omusajja ataliwo tajja genda mu bifo biri public ajja kwekweka osegeera ojja kuyimirira kati ng'obanga ku bbala ngaawo otandika nti gundi omukazi gwe naye siwo baku musajja wa munno omuli bubi enkulaba olina ebba wa gundi kati abantu bebandaba abakazi bandaba bakaba batandika okuyingira okwekweka mu buzibu oyo bannange olaba nga bayingira obuzibu manya abakozi babikolobero bamanyi oddako bo okitegeera naye nga abantu banaye basiime mulabe kulaba kibi kyokka kiri sekitegeeza bakulwanyisa ona abantu bakoze programu namba ku bulediyo buno bukute mu mbina najjako ebintu naawe abakodde programu namba balina buno bulediyo bukute mu mbina bina bakoze programu namba nandiyo nga babimpereza amakatona muvubuka yeyita ki twalotera banene mwalaba gundi wano gundi naye ali bwati azze bannange abaze ku lediyo emyaka aga talowooza nakuvaawo naye batudde program namba gikoze kunzi mpoze no community radio kati bali scared ogenda batwalako emirimu era bakira nti abasinga kati bakyagenda ku radio kati bana badde bakola zino bannange gundi mane sijja kuba bagenda ebbaluwa kati batwalise zireta ku Mukalakaasa obula kisomera ku Mukalakaasa era bali bwetulagaawo bali mukungaba kati bane bakola TV kuba kati program zabazaga kubanga ziri ku TV abantu bakiraya nti wali ama members anange tulire Mukalakaasa community radio olunaku olwaleero hiza tiktoker akoze tiktok mungi nga temumusiima zinye akutte mu mbinabina byonna bikoze naye kati yagamba challenge zonna zisemu n'agamba nti byonna muganye okubiwulira kati kamumuwulirire kazindaalo naye akazindaalo kafuusa akazindaalo tiktok emukuba tiktok ekkubira ki bakubira ki abantu just nga bono gamba nti people don't want to appreciate good things about someone olinga bono abero naga nti wacho oyo like ngono gamba nti abatyanga yoyo yani baloza yandibadde oba mwana wa Museveni yandibadde akola Mukalakaasa sikitegeera olina kuzaza daga go wait ki ne badda mu fake account niko kubanga bakuvuma nakuvumira mu fake account babera ku eva nga bo baleta negative side eva nga bogera bili negative segeera nenange nyongera okubajjukiza basebo ne banyabo bomwe n'abatanjagala nange sibaagala ate sigenda kukyusa mu kyenkola nsaba just chuma kaluluka lumuka kutuka katuke kugwe nkukoleko obojja kukiwulira wabula abokukiwulira balayika bangi kuba obeeweredde bitya nsaba mukama tasaba kyamensa waliwo abantu nabe sport nze ona amwe bampereza audio zaabwe nga bane batudde ku malaba emboozi bagikolezeza bali kati abanno omusajja wange ono tuli musajja mukulu oli myaka gya taata wange omaze ku ledi emyaka 10 aga toseguka toza na kubangu tyovaawo naye katodde kunza omwana omute bujje on discussing ko mu bulungi wabula mu bubi police eriwa teraba muntu ngono azze kutabula ggwanga batandise dde okudiscussinga ko ku butuufu buledi obumu bukute mu mbina bina tekyalina akawulira tebalina kiddako
Tola kati ngulaba nguluzolaba abantu omulembe munnaye gukyuse kati essa weno eddogo bali baloze liganye kati basazeewo okubateeka mu social media Mukalakaasa abagambeko ngenda kubaatulira bajja mpaka kuwulira bubi era oba omanyi nti no inebyo okulaba ng'onnoonyanga nakulabye ng'oyingira geeti ya maama Namboga Emityana ne ngamba naye anko oyingira otya mu geeti eyo ate kati nekintu nakyongeddemu kkonya abantu badde balinze wengenda okukolera ensobi awo nakola ensobi nange nja admittinga naye lawyer wange advisinze butya bwe nsobola okukola ekintu kyenkola waliyo law firm namba abampise era ngamba jangu omukintu kyokola tekiri mu bubenyi bw'amateeka wabula kasita obeera ng'okikolera mu kye bayita no man is land toyingira kikomera kya muntu cause omuntu oyo kati singa example singa mukyalo oyo yabadde alina abantu abagezi oba abakyamufu obwongo obulungi singa kati oboleza amabega wa mitayimbo kyo nakyo nekiteeka mu bwongo kati buli kire nkola ekigambo ekinfulumamu nkikola under the law kubanga kitegedde nti ekintu kyenkola tekimenya tteeka yadde neeri musemateeka w'eggwanga kati ke bansomeseza n'amateeka mujja kutya naye kati awo babadde basobola okugulako ogwa trespass yabadde abasobola kozi kati oli mu lujja lw'omuntu kati nakulabye ng'otandise okwogera ng'omukazi ali awo n'afulumayo najja awulirize najja n'awuliriza bambi yayambadde akagatto ne kamutuuka mukadde oyo naye bannaye emboozi eyo yabadde etya alina famire ya bba omukyalo yali bawe yafa n'amulekera abaana abana bonna abawala kati omusajja kale bosole abawala gye bampa kuba mukadde naye yeewozaako naye ebyewozaako yonna akwata ku bisubi teyazaala mu maka omwo mwana yadde n'omu ate omusajja nafa n'amulekera naye bbaawe yamanya nti bw'anaaba afudde abaana baneena abaana bano bayinza okukola ki bayinza okumugobaganya n'amuwa awo mu buwandiike kati ate obuzibu bwava nti ate yaddiya n'ettaka ery'omukyalo n'alitunda omukadde ng'abuzabuzizza abaana nti agenda kati ng'omukyala ate nga teyazaala ate bawe n'amulekera abaana bamama b'abaana bali baafa bali ndowooza bafumbirwa bawala naye mama yali amwesiga okumulekera abaana nga n'okuzaala teyazaala kati kwe kumuwaawo we yamuwaawo kati omukyalo ono akozesa olukujjukujju afumba abaana ngeri gye baali baana bato abatunze ettaka ery'omukyalo mubazimbe wano obuzigo buli omu afuneko kati awo we nalabye kati oluvannyuma abeefuulira abagobawo nga teyamala batunze ettaka lyabwe eryewa yabadde mutuufu awo we bamuwaawo n'ebiwandiika abirina kati ate lyabatunze ewaabwe nawo nabaga nti tumutunde wali eri tuzimbe wano emizigo gino ate n'abakubira mu tteeka nti wano wange kati abawala yabagobawo bali gye bali nabo embeera si nnungi babonaabona babazaddezaddemu abaana tebalina next ne bagamba owakitaffe omukazi we yatutunza tugenda atuwe shiya yaffe wali yatugoba bwe bajja nga abakwatira omukazi nga abakwatira amajambiya nga abakwatira nga abagobaganya okumugamba yeddeko teyazaala nga alina omusimu omulungi si kyangu so bwekyo story oyo omukazi bwe yajja aba ne stress buli budde era ekimubiraaza kyemula okuba saazaala okusanga maama nga teyazaala nga mulungi eri abaana katonda aba amwagala nnyo okitegeera naye kiri eri ekyobutazaala bambi kiba kimujjira buli budde nga kimusumbuwa era bw'osanga maama bw'ati aba alina eddiini nnyingi ono talina yadde ng'eddiini ye nnyingi tanadde n'omutima gwe mubi yali ayagala tukubira mu kikomere kati bw'obeera ggwe akola abaana kye baagala lwaki aba bagobawo naye agenda kufunja tazadde mwana kuusa agenda kufunja byonna abireke kuba emyaka gyalimu gya reserve anaabirekerani era abaana bagambye kati nabagaya banonye akasente akalala kuba kati nze tuddeyo mukadde nja mufulumya mu nnyumba kati timu nagigezeza twafunye n'abagenda okuba nga bakuba emiggo bw'owalira nga bakuba emiggo bali under training bali mu kubayisaayisamu abatendeka butya bw'okwata omuntu biki mwafuuse ba poliisi kati timu kati egenda kufuukira nene Mukalakaasa egenda kufuukira ddala nene nnyo nsabira ddala pulezidenti akuwa abasirikale era ndowooza kuba bambi naye tafunika pulezidenti alaba gundi zange vidiyo zange banawe ekitiibwa pulezidenti saabampeeyo ekifo kuba bano mulimu gwenkola ddala guyambira ddala ggwanga ndi ku adinga ku ggwanga lyange nze omu kwe bajja okunyumyako bagambe nti Mukalakaasa yaliwo amaanyi ni mu budde bwa Mukalakaasa kino kyakyuka era nsaba bannaye obukuumi kuba kati abankangakanga be bangi
abasubiza okunzija mu bulamu bw'ensi eno bano betukolera abaklanti alama okulamanya nti guli ku mulimu n'anyiiga bunyiizi nandiko kugamba gwe weyita ki nkusugubadde ennaku 8 ne bwalo yampadde ennaku 8 nyongera okujjukiza nti batuwaako n'essaawa naye nkyali mulamu mpaka nakati so kati mwaba planning okuutiisatiisa nnyo temummanyiira kuba temanyi gye nnava nange akitegeera naye nga nsaba bannange kumpa ministry ndowooza ministry bakati ye kati mbangwe mu ministry yazi era obogwa wa balamu abavubuka empozi eya security security kuba kati nayo njeetaaga naye nga tubasuubiza nti tugenda kuzikiza kutuusa mu kye tukola tugenda kubalangira tugenda kubasomera mpaka last okay tubitegedde bannaye naye mwana gwe nno naawe totya waliwo abaali baŋŋamba okuba ndi mikono gyange sitera bujjusa ne bampeereza dda message naga bannange adijo ekigozi ntuyisizeemu eggaali asisse nakoze ki nakoze ng'oyokesa banno baleetwala n'obokesa wekwokesezaawa nabaŋŋamba wano bwina bangi bwayokesana kati intaneti bajutya era nedwaliro wakuba ekigona kati bagamba bannayo omuwala oyo kati nabagambye bensondemu senenze bazimpe era yebazimpe n'obulyawo nga kubiragamba jangu tukole nga nzize nkulenda wano nkugamba banejangu nga ate na story empya kasita ategedde yakujja n'abakuumi kwolwo bakunywe kyokka bannange you people should we take this as tukitwale nti okola content oba bwe bulamu ddala obutuufu abantu abasinga bwe mutakikkiriza oba byombi bibiri obikola abantu abasinga bajja okay why would people think like that because me I'm an actor by professional abantu abasinga ddala bamanyinde nnyo mu kuzannya yes but nga bw'onogamba nti nagatta professional yange nengiteeka mu reality that's why nti video zange abamu zibanyumira n'okulaba nti kiri ekya art tekyebulizaayo nja kugamba ojja kutya nja kufa naawe like you get nti yes wadde oyingira mu character yes nyingira mu character nembanga njija ekintu bulungi nnyo nga client wange bwaba akoze eki bwaba akyagadde so baba batamuseka kyabali nnyo okugeza sasa bagamba alabika content because babadde nga bandaba mu content naye nga nze era buli ajja n'aŋŋamba mugamba kati gwe ntuma gojja okubuulira abalala nti munaye si bya ddala kyali kyakola kyekyo yes. Okay, bannange kati tusuubire kine Mukalakaasa Community Radio this year. The fact nti etandiseewo guno omwaka. Musuubire bingi nnyo. Kuba kati buli lunaku twongera okupgradinga. Twategedde nti omulimu gwe tukola tegumenya mateeka. Twategedde butaba tuteekeddwa okuba katukukola. Kati njagala kukola nina tiimu gyeri mu kuteekateeka y'aba clients baffe tuba tuwadde story. Tumala kugiverifyinga story gy'otugamba ntuufu. Olwo tiimu yange gye ndi mu kukolagana nayo. Tugenda kuba katukola story ngero tugenda kuddamu okufulumya unbacked stories yonna simanya zaatugambye awulira obujja ku adija atutumya ate gwe oba nga wadde owulira obujja ku adija nojja gye tuli sera zanyinza otuwadde tugenda okukozesa ate okulwanyisa gwe kenyini abadde awaayiriza era mubeere beegendereza balina obujja ku bantu ng'otuwa omulimu babeere beegendereza mutuwe stories entuufu bambi tolimba tokikozesa bujja ojja otugambe mbu bannange ono yankola kino nga gwe wamubbira omusajja gwabba omusajja wa munno ate owayiriza mbu simanyi ono yanzibira omusajja yankola bino mujja kutya ajja kukiraba bajja kukiwulira obwenzi bugenda kukendeera ffe ke twazze era alijja bannange wabadde omusajja w'omufumbo olina gw'olina ng'alina mukazi we weegendereze bw'oba oli omusajja omufumbo mulye mpola nga mukazi bw'aviirayo n'atujjajja gye tuli Mama noyo omukazi aba talina maanyi ogenda otya ewa Mukalakaasa kati naze kwanguyizaako bantu kati abakyajja batubakyalina stress werege n'essere werege n'akubbidde omusajja nga Mukalakaasa waali sasula Mukalakaasa nkeera 12:15 sina we sigenda nga 27 ogwokusatu waliwo omukyala antwala e Dubai ali mukunkolera ku buli kimu jangambe nze njagala ojje wano olangirire ono omusajja ali Dubai eyo abantu bali serious okufa obufi bannange ebyo bisinga okulu babadde bandaba bagamba kati wuuyo agenda okulinnya nnyonyi okola Mukalakaasa abalala bali bweru bo bagendayo okukola nze ngenda kukolerayo obukolezi otwala kizindaalo nno nakiyisaawa kwe nange nati omukazi namugambe nagamba bakitwala mu luggage
Bo lyo ne abadangambye nti tuyambe baba oli nnyonyi osoko kozesa Uganda Airlines osoke nayo obatuyisizemu eggaali. Muno kiki? Ku nnyonyi kwennyini basusiza. Rolex ebeewoze. Basusiza amateeka mu nnyonyi omwo. Ne Rolex. Rolex baleeta ewoze. Filimu ze balagaza ezimu ze baddamu yali nyenga agenda okusuubula gye bassako ng'era akomawo. Aha, bannange. Omwana omulenzi onziseemu omuntu. Bayitirivu la kuba bambi sikolera bambi bagondi beenaalembo. Bo beenaalembo bandeke. Annange sente zaabwe ziyinza okuba nga zijja kundakira. Aba NRM tobakolera. Era kati kadate nze omu ku bagenda okusinga okuba campaign mu ggwanga Uganda waneeno. Kati bwe sikubira campaign oba onoyitamu. Oba ogenda kuyitamu. Abannange. Namugambye amusabe ssente yamusabye bakuumi. Sente ze nazo ziyinza okubeera mwezi. Abaziridde bonna bantu. Abaziridde bonna bali mu bizibu. Bakaaba abantu bakuzira abantu ne bakuboola kugamba nno. Nungi naye zeetaaga kwegendereza. Kale bannange mtukkiriza ate wano tunaasukkawo mbadde ne Mr. Ken Mukalakaasa Community Radio. Osobola okumunoonyaako bw'oba omwetaazi. Kwali ku TikTok bulambalamba enamba ze kweziri. Kwegamba buli kimu ekikye kiri mulaala. Tuwe emirimu tubakolere temujja kwejjusa. Omuntu yaffe egamba tofa nakyo. Don't die with it. Tobeere ng'ofa mu kimugunyu ng'olina embeera gy'oyitamu enzibu nga ffe weetuli. So mutwesige you people genda ku TikTok teekawo Mr. Ken ojaba ontukako bulambalamba enamba zange gye ziri ku bayo. Tuwe stories zo tukukolere. Tuwakula entalo ku bbeeyi layisi ate bw'otusanyusa tukola ne ku bbanja. Muwola n'okuwola mama kampani enaakulaakulana. Waliyo story gye tuwola ffe tetubanja nti ffe tukola tetubanja. Otujja okubanja. Mumbanjiza. Watutuma tewatuwa ssente. Zituwe. So kati mubeere beegendereza nga mukolagana naffe. Shikanyo. Okay, bannange abalungi abatulaba olunaku olwaleero Mukalakaasa bw'anaaba asimye tunaamukomyawo mu maaso eyo. Katugira tumulaba nga bwe tumonitoringa byakola ku mutimbagano awo. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale kusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.